member wa parliament lwa Kawempe North okufiiringa ekifo ekyo ekya Honorable Segirinya mwe yabadde era tumusaasira Katonda amusaasire ate Katonda amwanuluze n'ekisa mashallah era tuli mu kaweefube okubanga ekifo ekyo tukiddamu era omundaba ndi mu bitundu byonna okulabika nti manya ensonga zaffe abantu baffe bamanya omukulembeze waabwe era saawa eno ndi eno mu Kiganda okulabika nti abantu bange ba youth abakyala mubalaba ate okulabika nti tunoonya akalulu kano olw'omukulembeze anaababeerako ate anaababeera olutindo okuva mu gavumenti okutuuka mu bantu baffe aba bulijjo era ku ssaawa eno nze ndi mu kibiina kya NRM era tukuumye essaawa yonna balangirire ani anaakwata fulaga amaanyi g'abantu gagenda kubanga gasalawo mbadde ndaba nti ekituufu Hanifa Karadi yagenda okubeera ki flag bearer n'olwekyo bannakawempe mwenna mubeere bakakkamu nti mu parliament mugenda kufuna omubaka oyo agenda obboogerera omubaka oyo agenda okuleeta obuweereza butuuke ku bantu baffe Kawempe ssaawa eno yeetaaga maama Kawempe ssaawa eno tuli bamulekwa mu parliament n'olwekyo Kawempe North yeetaaga maama ate mulaba bambadde olwa maama Kawempe era ngenda kukola ebyo ebya maama byakolera abantu be era ngenda kukola ng'engeri ya maama gyakolera abaana be oba gyakolera abantu be era enkola yeeyo NRM twetaaga enteekateeka eyo ey'okunoonya ey'okusunsulamu anaabeera n'amaanyi ku ground bagenderere ebintu bingi wabula babeere beerufu okulabika nti oyo gwe basunsulamu era abantu gwe baagala kubanga ndudde ku ground ndabye nti Kawempe North ebizibu byaffe mbitegedde kuva ku parish kyova olaba ne kati nkyali mu kutambula okulabika nti ntuuka muntu ku muntu era nze nsuubira nti ssaawa eno nze asaanidde okubanga akwata fulaga ya NRM era abantu baabano mubalaba bagenda kuwagira mpaka last ate ku mulundi guno NRM egenda okuyingiza member wa parliament mulimayo bandyogere erinnya nze Jemba Moses Ali muna Kawempe muna NRM era omubaka wa Kawempe North addako teri mulala tujja kuvuganya bangi naye omubaka addako yenze esebo lwaki ekibiina kyandikugwe okukwatira ebendera mu kulonda kwe Kawempe nga ekisookera ddala tuli bakandidate bangi abazze abaagala okukiikira ekibiina omanye okuwa omukisa okukiikira ekibiina ku level ng'eyo kifo kya buvunaanyizibwa era kyetaaga omuntu eyeteeseteese omuntu ateekedde omuntu alibadde tested mu ntengo ez'enjawulo bwe neetunula mu Jemba byonna mbirina tegeraganye mperezaako mu bifo by'enjawulo ndi munnamateeka amateeka ngasomye mperezaako ng'omukiise wa president oba RDC mu bitundu eby'enjawulo kitegedde ndi mwana nzaalwa ya Kawempe kwensomedde kwenkulidde era kwempangalira tegeeza nti bw'oyogera Kawempe ngimanyi ebigirimu obuvo n'obuddo ndivubuka nkyayina embavu omulembe guno mukama waffe president yakwagaliza avubuka ekyokubiri ne Ssaabasajja Kabaka naye yagutuwa ng'abavubuka kitegeeza nti byonna bwe mbigatta ate ndi munnakibiina atabuusibwa kibuusibwa kitegedde byonna bwe mbigatta eno Kawempe nja kugikyusa tekisobola n'akamu lwaki nga tekisobola kutukosa ffenna tuyina emiranda kwe tuzimbiddwa nga banne NRM tetuganye oyinza okubeerawo n'ofuna embeera etamatiza naye okusinziira ku procedures zigenda okugobererwa ng'ekibiina tusuubira nti bajja zitunuzaamu bategeeza nti tugenda kukola embeera bweti ne bweti okutwengedinga ngaffe ba candidates tujja kukola embeera bweti ne bweti tujja okusinziira okulonda anaakwatira ekibiina kyaffe flag
kutegedde kati embeera eyo tuba nga ffenna twagikanyizaako ng'abanonya kaadi ng'abeeyagaliza ero kyoyinza kubeenoga nti ate simatidde sisuubirawo ntujja kufunamu obuzibu sisuubirawo abantu bajja babuuza ani ali ku ground efaana etya kino kiki ebintu ebyenjawulo kwakanako sijja kwogera bino kuba siriiyo naye nkakasa tujja kutuuka ku nzikiriziganya tufune candidate omu ajje atukwate flag nga yenze yeza nti embeera tugenda okugoberera yonna yonna bwetunula booti yajjemba simanyi kyoyagala kisingakaawo era nkimanyi ne bannange bali eyo bagamba akasajja kano tujja kukawagira gye bali bannange obusimu babukuba bakwasobola kubijja ku byasanguza. Amannya gange ze mwami Kabuye Sami Hasib Takuba neera nesimbyewo ku kifo ky'omubaka w'e Kawempe ag'omumambuka oba Kawempe North nga ndi mu kibiina ekya NRM kibiina kyaffe ekikulirwa General Yoweri Kaguta Museveni ng'essaawa zino tubadde tukyali mu byobufuzi by'ekibiina card bearer waffe yaziza card amateeka g'ekibiina googera nti abadde representative oba card holder w'ekibiina mu general election bwe babaawo by election balina card ya party. Essaawa zino mukama waffe Mwami Kasenge alina omulimu mu gavumenti, alina emirimu gy'akwasaganya emirala mingi nga tasobola kukiikirira bantu b'e Kawempe mu kaseera kano. Neera yatuukirira ekibiina n'azaayo kaadi, so essaawa zino akattu kali wakati waffe abaagala ekifo kino mu Kawempe North. Ng'ekibiina tulina okutuula neera tuzze tutuula mulundi sigumusa ebiri nga twemulugunya nga tuteesa tulabe ani asaanidde okukwata bendera y'ekibiina kyaffe mu kalulu kano. Obutali bumativu bubaamu neera buli muntu waddembe okunnyonnyola obulumi obumuli ku mutima. Mu mbeera eno ffe ng'abantu b'e Kawempe tugenda kutuukirira ekibiina twongere okubanyigiriza batunnyonnyole tukoze tutya, tugenda havinga akamyufu, tugenda kutuula kuteesa mbeera ki gye tugenda okussaawo ng'abakulembeze b'abantu b'e Kawempe. Party ebadde ekyaholdinga internal engagements ezikulibwa chairman waffe wa movement Pastor Luwaga n'akakiiko konna ak'e Kawempe wadde engagements z'omunda. Essaawa zino ababaka oba abakulembeze abeegwanyiza entebe eno tubadde tukyasisinkana bassekinnoomu mu kibiina nga neera kyemmanyi mu maaso awo tulina okutuula ffenna tusalewo kubanga tetwagala kuyuzaayuza mu kibiina kyaffe. Obumu we bugenda otuddiza Kampala, we bugenda otuddiza Kawempe. Ng'ekibiina tulina okukwatira awamu neera nga bannange bonna we bali mu lwokaano luno bakimanyi bwe baddayo eka ne beekwata mu kifuba ne bagamba Takuba yasaanidde ekifo ekyo. Neera mu mbeera eno tweteeseteese batukwase flaga tugende mu maaso. Essaawa eno ng'ekibiina tusazeewo okutuula awamu twagala okulaba emitendera chairman waffe gy'anaalambika ng'akiikiriddwa Secretary General n'abakulembeze ab'emitendera egyo. Mitendera ki gye tugenda okuyitamu okufuna flag eno? Tugenda kukuba bukubi masimu, tugenda tutuula konsesa, tugenda mu kamyufu, embeera yonna eba etegekeddwa naye embeera ki eriwo gye tugenda otambulirako. Ati nga bwe mumanyi enkalala zaffe eza NRM oba yellow books zaffe
Central Executive Committee yasalawo zikomewo era olwaleero bagenda kubanga abagenda okuzibeerako mu bitundu byaffe bagenda kuba basomesebwa olunaku lwaki olwaleero era okuva n'enkya mu byalo byaffe mu bitundu byaffe ku zooni zaffe ebitabo ebyo bigenda kubeerayo ng'ekyabikomezaawo kiki ebitabo ebyo waliwo naddala mu abavubuka abato waliwo abaana abaali ku masomero waliwo abataaliwo waliwo abaali tebalina budde nga bali mu kukola n'ebirala kati ffe nga NRM a massive party twalaba nti abantu baffe abawandiisibwa batonoko bayinza okuba ebitundu nga 6 ng'ebitundu 4 oba 3 byasigalira kati ebitabo bino ekibikomezaawo kwe kulaba nga zino ennaku ze babikomezaawo twenyigiramu okulaba nga abavubuka bannamwe naddala abazzukulu mubaagazisa okuyingira mu NRM n'okugenda mu yero ki kubanga ekirungi ku NRM ffe bakitulanga bulijjo tetusasuza abantu ssente kugenda mu yero buuku mukitegedde bulungi era tetulina muntu ayagala kwesimbawo oba eyeyagaliza gwe tugamba nti bw'otaatuwa essente bwe ziti nedda wabula kati processi nga Kawempe ffe processi gye tulimu processi yaffe kubanga abangi ab'NRM ng'ono abeeyagaliza tukiyita kweyagaliza abeegwanyiza okulaba nti be bafuuka abafulaga beeyalazi baffe basobole okwaŋŋanga b'opponents baffe okitegedde bulungi nga b'opponent beetegeka naffe ng'NRM tuli mu kukola ki kwetegeka kati mu kwetegeka okwo abavuddeyo nga baagala bafuuke bafulaga beeyalazi baffe bawera nga n'ono y'omu ku bazze kakati enteekateeka process egenda mu ki mu maaso okulaba twalyagadde nnyo ku nkomerero tusigazeemu omuntu atya kakati owakabaani oddayo n'okakola ki ow'ekkanisa ow'ekkereziya sikkiririza nnyo mu bali simanyi nnyo bwe bakola kati okulaba nti oyo yenna fulaga gwe banaawandako eddusu mu kibiina ffenna tujja kubeera emabega w'oyo si kyekyo anti nze ŋŋambye yenna gwe tunaaba tusazeewo batakuba oba walusimbi nze oba omulala tujja kuyimirira emabega waani w'oyo kakati